era tebalina kukikola era ekivudde mu byowulya binakola bwayise wali mu katale badidde Buganda Land Board Limited ate nga shareholder ali omu ye Ronald Mwenda Mutebi Kabaka ate bajjemu company endala gye bayita Lusiba ate nayo erina Mutebi nga 99% ne mutabani we ate kati company eyiye gyalina ate genze efunye lizo okuva mu Buganda Land Board gyalina mu 100% ownership kati ate eyo company nejja kakati ne waliz omuntu company endala eya Hassan Katolinya livuddeko mu mutwe lizi Mwenda kakati ate company eya Kato neyegatta ne Lusiba ne bakola contract ne Buganda Land Board ne bamuwa lizi ya myaka 9 olaba akavuyo akakati akatandise okweka ekira kati kimwakalaba ye dino kazi ettaka lya kazi private land ya Daudi Chwa nawaka abaki abascout niyo kiraba ni Rwanda Mutebi begana tena afuna kekyapa ekiki nibaganta elyo ttaka bali tudiza eri atiko ekwata kwebyo etteeka lya 93 likwata kwebyo ebyabagibwako constitution yazo kwenda kaga omusaala constitution gamba teyakwata ku mailo ya esigala ngeri intact under article 123 or 24 nolekyo kati kyali kituufu ate okugwero nali Mwenda Mutebi okugenda n'okwata ekyapa okukijja mu kintu ekya private mail ekitali wano ate nga kiriko nanyini kyo estate ya Daudi Chwa ate olaba ne ministry eri confused kubanga nalabye ekiwandiiko ng'oli awandiise oba Commissioner of Land Registration nti ate nasazizaamu kubanga Mwenda Mutebi tewa consent si kya Mwenda Mutebi tekyali nagendayo n'etteeka liri bwekyo terinatandika kukola nga bwe mbanyonyodde bannange n'olwekyo confusion eyo nsaba era kibadde kirungi nemba nga nfunye omukisa guno okwogera nabo nsaba bakakkane bannange ab'Emmengo bajja kuleeta emitawaana mu ggwanga lino bajjukire nti Buganda yavaako emitawaana gya 66 egyatabulatabula eggwanga ng'abaali Emmengo Abamengo establishment Edward Mutesa yali kabaka ne Katikkiro we n'abamu ku banna abaali mu lukiiko ate batuta obuyinza mu central government ate bagenda tukayiga tebalina buyinza ate kakati ne batabulatabula eggwanga lyonna ne tuba mu biziyo gye twakavaamu Kaguta Museveni yatuyambe kuva miti naye ate kati tebakozesa advantage ya liberality eya Ssaabawanga okuleeta emivuyo obanga Ssaabawanga yabagamba nti tulina memorandum of understanding eno ejja kukolebwako mateeka ga Uganda ge gajja gifuga ate nja kusaawa akakiiko tebapapa balinde bo balaba nga kiwuddewo akyaliwo yakyafuga bamugende mpolampola gyali bamugambe ssebo ekintu kino tukyanguye ensi ebintu bitambule ate tebalina kupapa kubanga president yesawo n'ensawo erabirira ba traditional rulers ate n'Abaganda nabo babadde so generals tulia king bweri awasa baraisinga billioni namba ne kati tebaleeta mitawaana tebasaawo mivuyo gino gya bwami ate twapoitiza obwami constitution is very clear constitution efugibwa mu president ne districts waliyo ne unity ya Kampala eri independent ne regional government bezibazibaawo ate bano abambi bagenda kukola ki service delivery ki gye bagenda okuba constitutional eri ludda we basaawo kakati okuwulira nti naye nawulira nti Mayiga yasayininga naye teyantisayiniza okujjako ng'oli Saabataka mwadde obuyinza okukikola kati Saabataka oyo musaba nga mpita mu mukutu guno okunyonyi mu ggwanga toleeta muvuyo mu ggwanga
constitution obwekintu tiyakuwa abaganda banyonye nti teyampa political power, yampa cultural power yokka era sisobola kuwa mwami bukoleki kubanga tewali mirimu gya Ssaabataka. Bano abatudde Mmengo Baduma bagamba nti waliwo emirimu gya Ssaabataka, waliwo egya Ssaabasajja, waliwo abaami ba Ssaabasajja balimba. Soma constitution tebaliiwo. Ssaabataka ye cultural leader era afugira mu okuva wansi mu nnyumba, mukulu w'ennyumba, n'ayingira mukulu w'oluggya, n'ayingira mu Siga, n'ayingira mu Lunyiriri, n'ayingira mu Mutuba, n'ayingira mu Mutaka wa Kasolya. Oyo yagatta Abaganda mu Ssaabataka. Era Ssaabataka bw'ati bw'alina okulembera cultural institution, si bano abaami bassaawo. Kati bw'abanga ekyo takisobola, tatabula ggwanga. Adde ebbali, adde mu byobufuzi. N'ebino ebyogamba nti no ate nkola ebyobufuzi ate tebuliiwo, eggwanga ne litabika. Ogenda okulaba nti ate wano waliwo omwami wa Kabaka, ate wano waliwo RDC, ate waliwo wessaza, amasaza tegakyaliwo. Olaba obulimba bwe bukola obubi. Psychology etugamba nti omuntu ayinza okulimba, bw'alimba ennyo atandika okulowooza nti yena ekyo kyalimba ddala kituufu. N'abawuliriza abo bakiwuliriza ennyo obulimba obwo bayinza okuwuliriza nti kituufu. Kati owulira nti emipiira gy'amasaza, kati ogamba amasaza gali luddawa. Nze nfa Ssingo, gyali ga Ssingo. Mu ttaza Ssingo mulimu district 4. Kakati essaza Ssingo lyetiro. N'oyita abantu n'obakuŋŋaanya n'osaba nti wano waliwo emipiira gy'amasaza nga tewali. N'ogati ago amasaza ga Ssaabasajja tegaliiwo kubanga constitution yassaawo unit of administration, yassaawo districts. N'ega nti oba mmwe mwagala kale museewo regional tier eneegatta district eza Buganda ne mukigaana. Ate lwaki muddukanya nga mule oba mwagala Buganda esigale wamu n'emizannyo, kale wabewo nno football tournament ya districts eziri mu Buganda. Naye temulimbalimba bantu nti waliwo amasaza. Of simanyi maanyi ago agabasindika okulimba kubanga oyinza okussaawo n'omupiira n'oguyita ekintu ekirala kyonna. Waliwo omupiira gy'embika, lwaki tolekawo egyo kubanga ekyo kyekikkirizibwa mu mateeka. Nani cultural leader najja n'agigulawo mu mateeka. Bw'aba yagadde n'ayita ne president ne cultural leader banna abalala, n'ekino eky'omuntu ekyokulimba ekyo bakite. Kakati nkireesemu kubanga byonna byonna bikwatagana mu stability. Eno system y'ettaka